This is from Pantilla in the day, Usipate mulabe magi bamugamba twagala embaga muzayinga yakogera embaga y'abantu babiri abantu bajudde ku mbagala badaba ngogamba nti bagenda kulaba ki babadde bagenda kulaba binnyo kati oyo ayogera ngani who is full figure that is nonsense oyo tayina kyali she's an illiterate teyasoma she's a low life okitegera she's even ugly I even feel sorry for the men that sleep on that woman ayogera ngani since when does our opinion matter who is she omuntu like omuntu ka full figure tasobola nakutula ku meza gye ntulako I have a bachelor's in information technology she can't even construct a sentence in English she's talking as who oyogera ngani gwe obongo bae bukoma ku buduuka bwa ku Salama Road we have fucking business projects we are on over here we cannot sit on the same table we are not of the same class keep my name and my wife's name out of your mouth oyogera ngani gwe Esimu tebatabulanga. Tadanga musimu ya Nalongo. Nakebera kubanga ya Nalongo wadembo kebere ya Rabadaba. Kubanga ojja kebera esimu ya Nalongo. Osange mu nga Gurunedi awereza ka message nga osegira tonyi no mpita Gurunedi no sulawo no twalo oyo. So kati amanye nti esimu ya Nalongo tekwatwako. Esimu ya Nalongo. Nenga ye. Ne bwevuga tagese Nalongo. Ne Rabadaba esimu yao esimu ya Rabadaba webevuze Rabadaba oli waddembo kwata esimu n'otwala Nalongo n'ogamba Nalongo waliwo ankubira ye gundi abo those are just comedians basiru busiru bakola sente mu bya kisiru okitegera Madrat ne buno bumese yani buno bumese buno Madrat ne Chiko ndinabyo tebyasoma biri awo tebina magezi these are empty tins full figure Madrat Chiko empty tins that is why you make money out of comedy you cannot sit in an office you don't have brains you don't have the brains to have a proper job you understand amagezi gamugakomaawo okitegera mu comedy na mu kulekanira abantu ku social media simanyi kaye wisdom just empty things loud just empty things no education nothing family yamwe ina n'ekyapa ky'ettaka tewali family zammwe zina kyapa ky'ettaka wano mu Kampala none of your families have a plot of land in Kampala muli bannaku bunaku temutumanyiira okay now get the fuck out of my house okay get the fuck out get the fuck tegeza ati asenguka nnyo tetumanyi nti Muyenga yageze uwe Rabadaba muganda wange Sebuya muyivu muyivu yasoma niwe kiba nti degree nina gikozesa bwintu nga bwagikozesa deni za atasoma ndimba waddeko ekyamazima degree ogityobote kale Rabadaba njo bamanyinyo namulongo tumumanyi tumutegedde okusinga Rabadaba ate kyakola ki obodi awo kyakuba nango tumulabye nga alina abasajja abalala yaliko omukyala wa Eke nazaawo Gurunedi n'agenda oba Gurunedi yali muto God's plan God's plan nga mukyala bambi mugezesa kagamba yakyusa kuba bwe tumanyi yakyusa Rabadaba tumulabako ng'akyusa abadde tabitegeera ebintu bwe bityo byagenze maaso okubanga ate bitambula full figure ye yasoose okubanga alumbagana Rabadaba n'abakulu ba Madrat nabo ne bagenda mu maaso okubanga ate bamuwa fire moto naye n'avaako n'abeera ng'ate abaddiza nga bw'obirabye oba nga wewabirabye ate bw'abaddiza bo ba Madrat bavuddeyo ne babeera ng'ate nabo bamuddiza omukyala amanyiddwa nga full figure yatannaba kubanga akola ki ajja naye nga anytime mumusuubire kubanga tasobola kubeerayo n'asirika era naye agenda kujja akole ki amuddize anyways okuddako wano ku mwana mulenzi amanyiddwa nga Swengere Yes olunaku olwaleero hajaguza amazaalibwa ge katumwagaliza amazaalibwa malungi namwe mwenna abazaalibwa olunaku olwaleero nga muli wano eno ku FifiJ the News Anchor happy birthday abalungi abaagala ate nga mbanirizaako mu dakiika eno yennyini wano wennyini mujje bali gye mutusizaako engalo ate mwe bali kwekuumirako Yes omuweerezaawo nga bulijjo mbeera PJ the News Anchor mwana muwala amanyiddwa nga Anne Kansime agenze maaso kubanga ate avaayo nga essanyu limubutikidde
yawulidde n'atutegeeza nti mu by'okusaaga yeewangulidde obufumbo yali tamanyi nti biribawo ebiti naye omukulu agenze mu maaso kubanga ate aproposinga gyali kati mwagalize obufumbo obulungi ne Skyway bigendere ddala malidali sana ate nammwe bwe banaanisa obuweta katubagaliza obufumbo obulungi kubanga abasinga obungi ekyo kye tuyayanira yes okuddako ku muwala amanyiddwa nga Sandra Teta ngono ye mwagalwa w'omukulu amanyiddwa nga Wizo Manizo era nga bano bonna babeereyo e Neverlands Makindye yes ekigambibwa nti omukyalo ono ali tumbu era nga essaawa yonna ajja kubanga azaala kinajjukira nti mwaka gwa 2020 yagenda mu maaso kubanga ate atuwa baby girl yes wabula nga bano batandika okudatinga mwaka gwa 2018 era nga relationship ekyatambulira ddala bulungi kati musabire ku ssaawa y'okusimuluka byonna bimugendere bulungi okuddako ku mukyala amanyiddwa nga Evelyn Lagu yes amawulire gagenze ne gamuwandikako olunaku olw'eggulo era naffe ne tugenda mu maaso kubanga ate tugasabulira ddala nga gagamba nti omukyalo ono mwana we yagenda omuwa kidini kyakubiri ku kyo ennyumba ye esangibwa ekitende nti yagenda mu maaso kubanga ate agisingayo ewa pasta naye yavuddeyo olunaku olw'eggulo nga mwennyamivu olw'amawulire ago agabadde gamufulumyeko n'agamba nti temuli feya era bw'atyo n'ategeeza nti Mukama Katonda agenda bakuba emiggo nga mizibu ddala okubanga ate mutema ekigambo n'abategeeza nti ye ennyumba ye tagisingangayoko wa musumba yonna ate ekirala omwana we si yagenda omuwa kidini ayina omuntu eyasazeewo okubanga amuwa kidini lwakuba nti omuntu oyo tayagala kumwasanguza omuntu tayagala butaala naye ng'alina omuntu eyasazeewo okubanga akola ki amuwa kidini si mu bubi wabula mu bulungi era wano wenyini we yasinzidde nabeera ng'ategeeza bannayuganda nti ye gyali nnyo ewa ettaki mwenda bannayuganda bali ettaki nga mwagala okubanga ate mumusalako mumubuuzeeko mumulambuleko mu ddwaliro gyali mugendeeyo eddwaliro limanyiddwa nga VM Medical Park gyali okubanga ate abaaniriza mumulabeko naye nga byonna ebyabadde byogerwa yagenze mu maaso okubanga akola ki abisambagga eri n'agamba nti nga temunaba kubanga mugenda mu maaso kwogera bwogezi bye muwulidde musooke mubeere nga ate mumubuuza naye nga naffe tulina eyo gye tugajja ate ne tubeera nga tukola ki tulina gye tugasuubula naffe ne tujja ne tugabaguza okitegeera ffe tuli basuubuzi ba lugambo omukyala amanyiddwa nga Rita Kagwa fena gwe tumanyi obulungi ng'ono nfanfe wa Bad Black in opposite omukyala ono ageze maaso okubanga ate ajaganya anniversary ye okubanga aweza emyaka 4 mu bufumbo bw'eddu okitegeera n'omwagalwa oyo Omunigeria amanyiddwa nga Oshunu baba n'amannya yes fena tugamanyi bulungi omwami oyo ye Oshunu so nga ate ye nfanfe we yalandinze dda mu ggwanga erya Zanzibar nga wenkugambye era ngono omukwano gumuboya nnyo okukamala era nga wenjogera essaawa eno ayogera Luswahili luli lwennyini supalubalula takyali ku ebyo kansooke nkweko Bad Black ng'akwogera olulimi Oluswahili ate oluvannyuma tweyongere n'amawulire gaffe habari kwa Snapchat follower wiko tunakuja kwa Zanzibar tufanye kazi turudishe na pesa Iwona mapenzi wangu Asha Panda andi mtoto wangu iko wewe andanyadanganya mimi we na mtoto mema anabapiga sasa kesho anakutomba anakutomba wewe kintu sitaki wewe anatomba akona humbwa amwaya humbwa mimi sitaki kwa Zambia uyafanya kazi kabisa ukurudisha na pesa mapenzi nakupenda sana yes siku nakupenda we bwana na oyo gwe bayita Masolo Queen Bad Black bwati wabategezeza Oluswahili oba lutuufu simanyi naye yalwogedde anyways okuddako ku mukulu amanyiddwa nga Katolwama yesu naye yabaddeko awo ku interview emu n'omukulu amanyiddwa nga Miles Ramiti awo ku Urban TV bwati n'agenda mu maaso okubanga ate annyonnyola ensonga lwaki teyagenda mu maaso okubanga awagira omukulu amanyiddwa nga Robert Kyagulanyi Ssentamu mu kaluka 2 mugumu ono yawadde ensonga ze ng'agamba nti ekisookera ddala yali amaze okubanga afiirwa ekifo kye nga honorable okitegeera kati ngezo sente takyaziyingiza takyazifuna so kati n'alaba nga talina wagenda kujja sente okujjako mu katemba we n'ennyimba ze zagenda mu maaso okukola so n'akimanya nti singa awagira ab'ekimyufu ajja kubanga takola ndowoozo ntegedde bulungi abali mu kimyufu mu biseera ebimu tebakkirizibwa kukola awantu awamu okugeza nga wonolaba nti music wa Bobi Wine right now playing anywhere ku radio ku TV biki babagano mukuba era nga kigambibwa nti azanyira ku social media yokka so nno
amakulu oyo kyagamba nti kyeyatya ye yali ayagala abeere nga anaasigaza platform anakolera akaki akasente okuddako ku mwana mulenzi amanyiddwa nga Derek the TikTok King fenna gwe tumanyi obulungi ono yagenze maaso okuba nga ate yewangulira obwambasada yes mu Speed Express ojja kuba nga toyongera okubinyunyuka naye nga webityo webimidde side eyo mufunze yaserede nakola ki nagwa mu bintu anyways agensobodde okuba nga ate nkuletera lunaku olwaleero kansaku yatakuumira mpeera abankuumire naye nga mwenna abali mu ggwanga erya USA kana akalango kammwe mukawulirize n'obwegendereza musule bulungi mbagala nnyo mweraba. Banna Uganda champion Marvin Geno Megadi aba Ultimate Kampala Night Ereka Womera ngeno yentuntumuzi y'omuziki ogw'abaana bana Uganda mu ggwanga eri America ebeerawo buli lwamukaga olw'akamalizo ka buli mwezi wali ku Kambi Bar and Grill M93 Venowen Street Resida California batusa okusima kwabwe eri abawagizi baabwe mwenna abababeereddewo okuviira ddala gye batandikira mu mwaka gwa 2018 okutuusa kati era nga bano bateeseteese ekyenjawulo k'ekabaga ak'okujaguza nga baweza emyaka 4 mirambira mu kintu kino bweddu kakubeerayo ennaku z'omwezi nga 3 omwezi ogw'omusanvu omwaka 2021 wali ku Marina Dere parking lot M3755 Fiji we Marina Dere California mwenda noti 292 era nga bano bakuleetedde kabaka wa dancehall okuva mu ggwanga erya Jamaica Mr Vegas ate nga awerekeddwako DJ Joy Young ne ba DJ ab'enjawulo omuli DJ Ivo DJ Ko ne DJ Davil gatako n'abayembe okuva mu ggwanga ly'etu Uganda okuyingira zijja kubeera $150 zokka ate nga gwatasobole kozesa ntambulayo entambula bazitaddewo okuva wali eri ku Kambi Bar and Grill we zigenda okuba nga zisimbula essaawa 11 ez'akawungeze zolekere ku Marina Dere gye kigenda okuba nga kikwagira leta mikwano gy'oleeta baganda bombere nga munyumirwa n'aba Ultimate Kampala Night Ere jjukira nti bino biwagiddwa aba Travel Festive wamu ne Century 21.